bambuzizza ne ku violence oba okulwanagana n'empisa ensiwufu eziri mu music industry. Ne bannanga temunnanyiigira bayimbi mwebuuze kivaawa. Si gwe mulundi ogusoose nga bakozesa abantu basooka kukozesa bakakoza mutale ne bakozesa bakitatta baganda baffe abadde mikwano gyaffe Zebula Mando bamukozesa ne bamaliriza bamutemudde. Sobbi kyali waffe twazanyanga naye panji bamukozesa bamaliriza bamutemudde. Kati bakozesa abaana mbalaba banoonya mu ghetto batapinga mu bwavu bwo ne bakozesa naye ng'oluvannyuma lwa byonna bagenda kusaanyaawo ekikulu tebayiga. Kati bambi Museveni bukyanga mulabye basipapa naye tebayiga. Ekyennaku buli gwe bakozesa abalowooza bwanjawulo kwolwo. Kati okuva we navaayo nga nvudde mu music industry bo balowooza baagala creatingayo muyimbi mulala. Museveni mwetaaga ne mubuulira there is only one Bobi Wine. Oba kitegeera. So kyannaku nnyo naye tebayiga. Nali ntunula ne ndaba obumenyi bw'amateeka mwalaba abalenzi abajja wano ne bakola effujjo era amagezi gwe twaba bannaffe amuba ignoring temubawa importance kubanga Katonda teyeebaka era mujja kula buli kibi kisasulirwa ku nsi ate mu time ate mu cash. So mwalabye kubanga yo gavumenti eriwo okudifendinga na kukuuma abo bonna kasita obalaga nti ovumirira Kyagulanyi ne bw'okwata omwana bajja kuleka ne bw'otta omuntu bajja kuprotectinga kubanga obayambako okulwanyisa Kyagulanyi. Balowooza balwanyisa Kyagulanyi olwanyisa Bannayuganda. Mwalabye bwe bagenze mu lubiri lwa Ssaabasajja ne bakuba abantu on camera. Naye tewali yakyogeddeko befudde abatana bakiraba. Lwaki wano bawuladde bakola ebikolobero kasita batuvumira Kyagulanyi. Bambuzizza ku ky'abayimbi abambala engoye z'amagye ne batakwatibwako naye wa NUP ye ne bw'aba ayambadde nga Honorable Zaake bwe bamugwikiriza bamugamba bino bifaananamu ebyamagye. Bobi Wine olunaku lwaleero ali mu kkomera mbu engoye ze zaali zifaanana ez'amagye n'abalala bangi naye mulaba abayimbi nga bali mu ngoye z'amagye batambula. Ekikulaga double standard kikulaga obutali bwenkanya. Ekyewuunyisa nti bannaffe abayimbi abandi badde abasomesa b'eggwanga ate bo tebalaba butali bwenkanya obwo. No, tebalaba butali bwenkanya naye mbakakasa one day obutali bwenkanya obwo bajja bulaba.